TikTok bwe tuba tujogerako mu Uganda wano kati ekibanja eky'omutimbagano ekikutte ennyo ensangi zino nkyetuse nereeta pressure mu bayimbi baffe aba gospel abamu ku bo batandise okukola challenges ng'oluusi embuto ziri bweru amabeere gali bweru n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo abali mu buweereza ekisooka batutteyo amalogo mu kyaki ti omanyi waliwo omwana ono yakulira mu kyaki nga talabangako ku nsi omwana oyo bw'afunako exposure akati alaluka TikTok simbi ng'ogenze kolayo kiki ekisookera ddala naye omwana omulokole ky'olina osooka ommanya ng'oli ku TikTok ekyawandiikibwa kya Romans 12 tukigamba do not be conformed to the standards of the world amabeere gabike ekundiri renewing of the mind lwaki kati TikTok bw'oba togenzeeyo kubuulira njiri vaayo kubanga enjiri bw'onooba togirina ogenda kweyambula kati ate n'enjiri togikaka bantu si gwakyusa music wa gospel tajja funa following mulembe gw'onoonese kubanga tebaagala nkategedde bulungi tebaagala njiri views zisobola okuba ntono nga kyekisa protection katonda gyakutaddeko in fact gemanyi g'enjiri yo gy'obuulira bw'onooyimba ennyo yesu nga buli minsi yagamba kukata makayimba yesu si be boogera muzimu ogubalimu tegwagala kiwulira bwegenderera lwaki ennyimba ezitalina Allah tezitambula nnyumba siraamu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.